Mama nyabo, esukati, vinda vinda, waula. Museveni agenda, mama nyabo, mama. Museveni agenda, mama nyabo, esukati, vinda vinda, mama. Museveni agenda, mama nyabo, esukati, vinda vinda. Museveni agenda, mama nyabo. Byebimu kwebyo ebikwatibwa bannamawulire ba NTV ne bongera okubanga basosowaza ensonga wali eri mu kuwenja kalolo mu kibiina kya National Unity Platform era nga wetwogerera NRM yabafubutudde gye kuŋŋaanira oba gye wenziza akalulu tojja kusangayo munnamawulire wa NTV ne bageza bamulabako ayinza n'okumenyebwa mu bwongo ku PJ Denise Kakoli omulungi kansubire nti oli bulungi wonna w'osinzidde nkwaniriza era nga nkwebaza gyonna gy'otossaako engalo eyo gy'osinzidde. Ntandise nakulira ensonga z'eddembe ly'obuntu n'ebyamateeka mu poliisi AIGP Charles Kataratambi ono nga yafudde olunaku olw'eggulo ekirwadde ekya Kookolo kitalo nnyo kitalo ddala. Nakutuusako akabenje akagwa ku luguudo oluva e Masaka okudda Mbarara akatwala obulamu bwa Lieutenant Juliet nga yafiirawo wabula nga saakulaga kifaananyi kye bambi afande oyo yatuva ku maaso oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya bbaasi eya Global okuba nga ate etomera pikipiki kwe yali atambulidde ku lunaku olwo. Wetwogererayo famire ya Pastor Kenneth Kamese ne mukyala we Rita Kamese be bali mu nnaku ey'ekitalo ddala oluvannyuma lw'okufiirwako muwala waabwe afiiridde ku myaka emito ddala amanyiddwa nga Sherry Kamese. Ono yafudde olunaku olw'eggulo ate nga yabadde first born waabwe kitalo nnyo kitalo ddala kigambibwa nti yalwaddemu katono nnyo bw'atyo n'abanga ava mu bulamu bw'ensi eno. So ng'ate olunaku lw'eggulo maama ng'awerekeddwako banne okuva e Mbarara bagumbye ku Parliament n'ekigendererwa eky'okusinkana Speaker wa Parliament oluvannyuma lw'okumuwandiikira ebbaluwa nga basaba obuyambi bwe olw'omwana waabwe asiraanidde mu ddwaliro lya Aga Khan e Kenya. Bano babanjibwa ensimbi eziwerako ddala obukadde 250. Ate ku side y'omuyimbi amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone embeera yamusajjuseekaawo era ng'ono yaddusiddwako mu ddwaliro okusobola okuba nga ate yeekebejjebwa n'okufuna ku bujjanjabi. Jjukira nti ali on and off mu mbeera efaanako bw'etyo mwatambulira. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Aloysius Matovu Joy Munnakatemba bw'atyo naye yafunye akabenje era ng'ono yasinzidde mu ddwaliro okuba nga ayogerako n'abantu be. Take heart. Yeah, one of those things in here to check your goal or your speed for that matter. But come rain, comes sunshine. Gari Masani. But by the theater 11th and 12th of October this year. Mungu tumusaba basoose bannaffe mwenna abali mu mbeera efaananako bw'etyo. Ate nga yo State Minister ya Education and Sports evuddeyo bw'etyo n'etulaga ku kisaawe kya Akibua Olympic City Stadium ekisangibwa mu kibuga ekya Lira nga batugamba nti kino bakitambuzaako ebitundu 25 ku 100 era nga essaawa eno awo we bali we watyo we wafaanana. Polisi ng'eyita musajja waayo Luke Oisjire yategeezezza nga bwe yakutte abafande abalabikirako mu butambi nga bagenda maaso okubanga boonoona ebipande by'omukulu Robert Kyagulanyi Center era nga yakakasizza nti bano ne ku mirimu tebakyakakalabya. Omusirikale
ku musirikale erabibwako embaale yayitiddwa era okunoonyereza kugenda maaso wali mu professional standards unit e Bukoto. So kyenyinza okakasa nti takyali ku mirimu gye egy'obwa OC embaale gy'abaddeko. Essaawa zino ali under investigation. Yes. Obadde olina bw'olagase? Ate nga mu disitulikiti y'e Busia omukulu amanyiddwa nga Mustafa atemera mu gy'obukra 33 ye yakwatiddwa era bw'atyo n'aggalirwa oluvannyuma lw'okubanga ayuzaayuza ebifaananyi by'omukulu Kaguta Museveni ebitimbiddwa mu campaign baziyite posters. Kigambibwa nti ennaku z'omwezi nga 22 Septemba omwaka guno gwennyini omwami ono yalabibwako ng'atimbulula ebifaananyi bya Museveni ng'akozesa akambe ebifaananyi birako ddala 5. Ono we bamututte mu kkooti yagenze maaso okubanga ate teyeegaana yakakasizza nti ddala yakikola naye ng'agamba nti ye ne famire ye bamaze ebbanga eriwerako ddala nga bawagira Museveni ng'era bamukubira campaign wabula nga tebalina kye bafuna. Museveni ku lw'ensonga eyo yabatuuka bamukowa y'ensonga lwaki yagenze maaso okubanga ate akola kyakola. Songa ate si ye yekka yakwatiddwa mu ngeri y'emu. Poliisi erira yakutte omwami amanyiddwa nga Fred Okuja ow'emyaka 39 ku bigambibwa nti ono yaweebudde omukulu Kaguta Museveni Tibuhaburwa ng'ayita ku mukutu gwe gwa TikTok wamu ne WhatsApp. Ono mu katambike yategeezezza nga Museveni bwe yeeyisanga atali mugunjufu nga y'ensonga lwaki munna UPC Jimmy Akena yagaaniddwa okuba ng'ate avuganya ku bwa pulezidenti. Songa ate n'omukulu amanyiddwa nga Dean Lubowa-Sava yakakasiddwa okubanga yakwatiddwa poliisi era nga ono mu kumukwata kigambibwa nti baasoosewe ne batinkuula ennyumba yonna okugireka ku ttaka. Weewaawo asigwe mulundi ogusookedde ddala omukulu ono okubanga ate akwatibwa. Ono ayina content gwakola ffenna gwe tumanyi obulungi era ng'ayogera nnyo ku nsonga z'ebyobufuzi. Omukulu amanyiddwa nga Frank Antambi yatukakasizza ku nsonga y'okukwatibwa kw'omukulu ono. Songa ate ne Frank Antambi emisango gye egyali musibye mabega kawo kooti yakilozinze kesi ye. Dean Lubowa-Sava engeri gyakwatiddwamu etiisa so naye aleeteddwawo emakindye agasimbagane n'omulamuzi. So mbadde nvuddewo keddakiika nga 5 emabega ndi mu kuvuga genda kukola Shoni Shalom 256 oyo ngenda kubamba buulira emisango egivunaanwa Dean Lubowa-Sava oba nagisimatuka nganze wensimatuse ejange. Ndi kusaidia Dean Lubowa-Sava nyizo basikanya naye ku bintu ebimu naye tukola bintu byebimusinza kubeera nga abasiru abamu abali mawulire abaasanyuka nga Ntambi enkwatiddwa ne bakola n'obubaga because tulina obutakwatagana. For Dean Lubowa-Sava tugenda beera mabegawo. Journalism has never been a crime. Dean hanging there obusibe bugwa. Ate nga bo aba NUP banyogoze n'amawulire gaba human rights activist abavudde mu ggwanga erya Kenya okuli Bob Njaje wamu ne Nicholas Oyo abakwatiddwa nga bazze okwetaba mu campaign z'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu bano bakwatibwa ku lunaku olwokusatu era nga babajja ku petrol station we baali banywa amafuta ne batwalibwa ku mmotoka ab'ebyokwerinda. Weewaawo bajja mu ggwanga Uganda ku lunaku olwa bbalaza. Bo okuva mu gavumenti ya Kenya bagenze maaso okubanga ate bawandiikira ab'e Uganda nga bategeeza nti beetaaga abantu baabwe naye nga okusinziira ku mu gavumenti ya Museveni bagamba nti tebamanyi mayitire g'abaami bano so nga ate ne Kenya nayo ekakasa nti mu ggwanga erya Kenya tebaliyo baabulidde wano oluvannyuma lw'okutuuka wano. Omukulu amanyiddwa nga Omar Kiseka kino kyamukubye wala nnyo. Gwe temwaŋŋambye bano abasajja balina amagezi bakutte ba activist ba gwanga eddala mu gwanga lyabwe. Nze sirabanga ku busiru nga buno. Museveni obukodyo bwe bonna buli awo bwakino kati oyo Muhoozi yakakoze. Muhoozi alowooza byakola ku bannayuganda. Gwe mwawambye ba activist ba Kenya mu gwanga ne mubabuzaawo muprovince ensi yonna nti muwamba abantu tebabogerera bwogerezi. Mwenga muli bajega mwe muli badongo sibalabanga bakutte ba activist ba Kenya amawulire gye mitwe mikulu international media gye mitwe mikulu gyokka
nabigamba mugenda kukola nsobi ku nsobi buli kaseera nsobi ku nsobi nsobi ku nsobi nsobi ku nsobi nsobi ku nsobi. Omukulu amanyiddwa nga Moses Nsereko avuddeyo n'ategeeza nti Bobi Wine n'abaana ba NUP obuzibu balina omuntu bw'abakola ekibi tebasonyiwa era nti ye munyiivu nnyo kubanga Bobi Wine yatta political career ye bw'ati bwe yategeezeza nga ali ku mpewo za Spark TV. Jjukira nti omukulu ono yajja ng'ayagala kubanga ate addira omugenzi Honorable Muhammad Ssegiri Nyambigere ebintu ne bitamutambulira bulungi awo nno n'alyoka atandika okudda eno n'eriso agamba nti entabwe kweva kuba nti NUP ne boss waabwe tebasonyiwa era political career ye yafa kulwa kuba nti basiba obusungu. Olunaku olwaleero President w'ekibiina kya National Unity Platform ali mu bitundu by'Iganga Mayuge eyo era nga bo abaana abasomera okwo balabiseeko nga beeyiye ku nguudo okusobola okuba nga ate bamwerolerako so nga ate olunaku olw'eggulo yabadde Bugweri ate nga ku lunaku luli yali Kaliro yes weewaawo campaign ye azikwasizza maanyi abamu tulabye bagenda babivaamu mpola mpola bagenze bapondooka mpola mpola bamugisha muntu leero bw'akuba talabikako naye nga ye kintu ayongera kubanga ate akifa bakula so nga ate bo aba NRM olunaku olw'eggulo bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Orumu Primary School mu district eya Otuke wakati munnamungi w'abaana okusingira ddala era nga abamu kubalaba campaign zino batandise okubaako ebibuuzo bye beebuuza nga bw'ogenda okulaba bano wammanga abuuza Museveni yeesimbyewo ku bwa Ed Prefect campaign zonna zijjudde abaana b'amasomero ndowooza yeesimbyewo ku bwa Ed Boy bannange nze abuuza Museveni yeesimbyewo ku bwa Head Prefect yeesimbyewo ku bwaki nyiza okuba mbuziddwa nga nze atamanyi kubanga nze ndaba buli wadda ndaba baana basomero buli wadda ndaba baana basomero era ali otuke ndabayo baana basomero nga bataddeko t-shirt za Museveni yeesimbyewo ku bwaki ku bwa Head Prefect Head Monitor mumbuulire nze simanyi. So nga ate oluvannyuma lw'aba NUP okutandika okuteeka ekipande ky'omukulembeze waabwe ku street ne bateekawo enguliko n'aba NRM tebalutumidde mwana nabo bwe batyo batandise omuze guno ogw'okuteeka ebipande bya mukama waabwe ku street ne baba nga bakuba enguliko wabula nga mu kiro ekyasookera ddala tebyabatambulira bulungi oluvannyuma lw'engoomi okunyooka wamu n'okuba nga ate babbibwako ebintu byabwe omuli amasimu era nga gye kyaggwera nga bali mu miranga. Mazima. God have mercy upon us. Mazima.
Obukodyo mu kuwenja akalulu 2026 babongereddemu ddala ebisoko oluvannyuma lw'aba NRM okulaba nga attention ebulamu ku saidi yaabwe balumbidde ddala awali aba NUP bwe bagumbye nga waliwo ebipande by'omukulembeze waabwe gattako n'enguliko nabo bwe batyo ne bateeka ebyabwe opposite wabula ng'ate bo aba NUP bongera bongezi kulumya ba NRM mu mbeera eno. Tolaba abaana ba People Power totandika mpala nakumubanda kubanga woba ogenze yanda gendo nonyeko mu byafaayo byako biweno maloto mulumbe mwe mutobe mwasudiya neyundanga mu masoge mutaddewo olusimbe bakozesa abalamu okubalwanira entalo nokukukomu enagumira mbalo nomatawotome nobatekancome Ate nga y'omukyala eyeeyita Janet Museveni avuddeyo n'ayongera okuba nga ate atabukira ababaka ba Parliament naddala abali ku side eya government nti bagende maaso okuba nga ate bakyusaamu ku bimu bye bakola okuli okutambula n'emmundu okujjanjabibwa mu malwaliro ag'ebweru n'ebintu ebifaananako bityo. Ono abaatulidde. Mulekera n'okutambula n'emmundu muvaamu otambula olabe ensi bw'etambula Uganda yo. Baba tugeze jaba tugeze America tugeze simanyibo tugeze demusanga ebintu byemulaba wano yani oyo abasayiningira nga busawo kulinya nnyonyi mulinyanga mugenda kukola yoki mulekera n'okubasayiningira nnyo tugende ebweru basigale wano babesoke badongose eggwanga ndilabike bulungi mutuli wangale mufenna ekibuga mulekera n'okubajjanjabira ebweru genda emulago oba olemeddwa ofwe kubawonyawo namwe mugende emulago bwe bafudde naawe ofwe lwaki ogenda Germany lwaki ogenda mujjanjabira wano namwe nga ffe akufumita episode ulire ekukumba na kugumba agende ekiruddu ne genda ekiruddu omusawo yanyiza kukuba empiso omira ku panado omira n'enkadde panado zikusiiwe ng'atongoza manifesto omukulu Kyagulanyi Ssentamu muzimu ku nsonga ze yasuubiza bannankyukakyuka okukolako kwe kubanga akendeeza ku muwendo gw'ababaka ba Parliament be yagambye nti bayitirivu era nga bano boonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo okusinziira agamba nti ababaka ba Parliament bali mu 5 ye bw'anaaba azze mu buyinza ajja bakkakkanya babeere mu 8 kubanga n'ekikumi kiba kingi. Omukulu amanyiddwa nga Kahinda Otafire avuddeyo n'akkaatiriza ku nsonga eyo ng'agamba nti ababaka ba Parliament bayitirivu ate ng'omugaso gwabwe mpaawo wagulaba wano mu ggwanga Uganda bw'ogeraageranya n'amawanga agaakulaakulana edda ng'ate manene okusinga ne Uganda nga bayina ababaka baamu ba kibogwe batono nnyo bwe bati so nga ate Uganda entono eyina ababaka abayitirivu. Bino bye bigambo ebyavudde mu Kahinda Otafire. How can Uganda have a parliament the size of the British Parliament? So, you know, we have a parliament which is bigger than the one of the size of the Parliament of Britain. Did you know that? Our parliament is the size of the Parliament of Britain. Britain's economy is 200 times the size of Uganda's economy. They have about 600 MPs. We have 540 what? 500 about 54. We can't afford. You know, Waganda wako namna gani? And you don't have enough policemen. The other day I was telling somebody that I was at a wedding and I was telling them that I don't come to Parliament because I used to talk for 15 minutes. Now I have to compete for 3. Because there are so many, they are only allocated 3 minutes. What do you say in 3 minutes? I have not even said what I wanted to tell you and I've spoken for more longer than 3 minutes. I said, what do you say in 3 minutes? Oh, I say, oh, no, they represent their people. Yes, but if I talk about the issues of Ruhinda, he talks about the issues of West Budama, he talks about the issues of Ntungamu. Who is going to talk about the issues of Uganda? If we concentrate on the issues of our constituencies, who is going to discuss national issues? Where do we get the resources to support these two institutions? Support a robust police and a robust parliament.
Well, it's not your fault, but I'm telling you some of the challenges we have. Yeah. Well, I'm telling you some of the challenges we have. Yeah. That sometimes we are forced to do things which have no meaning. And it's not that, but because people demanded for districts. The president gave us a district. If you don't give, we shan't vote you. The man says, okay, since you want, what do I do? Now you create a Frankenstein. Wakati mukuwenja kalulu tulinayo omukyala manyiddwa nga Catherine Kusasira gwe tumanyi obulungi nti ono enkolagana ye n'omukyala manyiddwa nga Fulufiga ntono ddala ate nga Fulufiga oluusi akolanga MC mu kuwenja akaluka NRM beegwako ku stage ye Luweero era ebintu tebyatambula bulungi ng'ono asaba kike n'oli asaba kike katono beekubire ku stage yavuddeyo ng'ayita mu live ku mukutu ogwa TikTok ngamba Fulufiga n'agenda maaso okuba nga ate avumirira ebikolwa ebikolebwa bannaabwe ate aba NRM mu kuwenja akalulu ng'agamba nti ate ekisinga okuluma byonna bye bakola bino babikolera mu maaso g'abaana kubanga abawagizi be balina baana basomba basinga b'amasomero so bw'atyo n'alaga ennaku n'ennyiike gy'alina ku mutima. Ovuddeyo okankanya ennyuma naye bano abakazi bo balamu emitwe bannanga abakazi bobulina bagudde ebbeeyi naye bano abantu babasudde ebbeeyi ne bakankanya amabina ne bagakoza competition Mukama Katonda ono amagezi nabagamba mukendeeza amatako mufune obwongo mukendeeza amabina oba mupamabbi mungi obwongo amatago gatowolokoke musobole okuza obwongo odute mu public nokola competition y'amatako mbonye nyamabina omuyimbi ofuse MC okutta omuzindaalo olemeseza abala okwimba nazze bwe nga audience jenina ensi nayo kubendulo okumala awa nga tesirisa ne bajjira obusungu haveyo tulina abayimbi bebekulu tulina mayinja gundi atudde wali gravity nengala bemmome ne mugamba njijako amaalo n'ekimama mukwano excuse me njijako amaalo twabadde Luweero ng'abakazi bali ku stage obwina bonna batiribiza amabina mbogeekoonagana obwongo bwonna bwaseetera buli matako omuntu obeera otyawo ng'obwongo olowooleza mu mabina abaana b'abantu abalina abamasomero bali awo ovuddeyo okankanya ennyuma naye bano abakazi bo balamu emitwe bannanga abakazi bobulina bagudde ebbeeyi naye bano abantu babasudde ebbeeyi ne bakankanya amabina ne bagakoza competition Mukama Katonda ono amagezi nabagamba mukendeeza amatako mufune obwongo mukendeeza amabina oba mupamabbi mungi obwongo amatago gatowolokoke musobole okuza obwongo odute mu public nokola competition y'amatako mbonye nyamabina omuyimbi ofuse MC okutta omuzindaalo olemeseza abala okwimba wadde ng'ali ku kitanda omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon bw'atyo batulaze ku mmotoka gye yaleese yesa yawandiseeko ebigambo by'abasiima ogenze bla n'ebirala ebbaasi eno yonna yatimbiddwa yero wamu n'ebifaananyi by'omukulu Dr. Jose Chameleon era nga egenda kuba nga ate ekozesebwa mu kuwenja akalulu jjukira yasuubiza muzeeyi nti talina kwemenya ye agenda kuba nga adiiringa n'akalenzi ka Bobi Wine. Songa teya mukramanyiddwa nga Norbert Mawa ye yazinye gude oluvannyuma lw'okukitegeera nti abamu ku baava mu kibiina kye yali akulembera ekya DP ne bagenda mu bibiina ebirala okuli ne NUP mukwano gye bagenze ate babasenzezza luti yabadde musanyufu bya nsoso era nga bino bibimu ku bigambo ebyamuvuddemu. Bava wano Mawa anyigiriza Mao dictator atutamye ekibiina kyaffe kati ne gye balaze kati Fendoza tubadde tukubisa mizingonyo naye eri bakubisa mitayimbwa kubana balabye nga abamu batiirika omusaayi naye buli kimu kituyigiriza kuba wano babadde balangira mu Democratic Party tetubayita abaana abazaawa tetubagobangako bo bennyini be baasalawo baagala kugenda.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya. Anti-Malden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsinga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, kawashers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers, atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde. Anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 07447388821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077048821. Eyo ye Malden International Labour Consultants, ensibuko y'emikisa. Ate ng'okusinziira ku Honorable Mukasambidde ng'onaye yategeerezaawo nti obuwagizi bwe agenda kubanga abuwa omukulu Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu 2026 wadde nga ekibiina kyabwe tekyasobodde kuleeta mukulembeze. Omukulu ono yavuddeyo n'asamarizinga engeri NUP gye yagabyemu kaadi. Okusinziira ku ntegeera ye, bino byabadde ebigambo bye. Kakati just nze kyensuubira nti Segona yagudde ekigezo, ndoza bamubuuza kapera nga takamanyi, bamuwadde endongo tayinza kujjayo yadde akantu olugega n'amusinga. Interview y'aba babiri endabikira nga yadde ya byakuyimba si byakuteesa. Chairman Nyanzi nze mwaniriza ne bwe mbeera nze nga nze nkulembera ekibiina nkimanyi bwe binnema okukola bangoba ne famire yange, n'olwekyo bwe mba mbikola nina okuyita ku famire tukole. Oyo mwami Nyanzi oyo nze agende mu maaso n'ebintu. Oyo nze kimanyi kye bamubanja ndowooza yalabikira ku lisiti y'abakyala ewooli gwe bali bakyayi, so n'olwekyo andabikira nga kyekyamulemesezza, otherwise she would have been a good lady for further representation of that area. Ate nga ye foot soldier atasobodde funa kadi ya NUP ku kyombaka wa Nansana Municipality amanyiddwa nga Engineer Kawesa Steven ngono yeeyita NUP commander. Bw'atyo yakawaŋŋamudde ngono yaganye okugondera ebiragiro by'ekibiina ebyokuba nti munnanga aweereddwa kadi gwe balina okudda emabega. Yategeezezza nti kikafuuwe tagenda kubanga ate awagira Zambaali, era ng'agamba nti okusinziira ku mivuyo gye yalabye mu kugaba kadi tannaba kutegeera nsonga lwaki gwe bagiwadde bagimuwadde ate ye lwaki bagimumye. Ebyokwekubira emiranga mu kakiiko akateereddwawo okubanga ate kawuliriza abo ab'emulugunya, yagambye nti tajja kugendayo era yasazeewo kujja bwannamunigina kubanga agamba nti yo nayo tasuubira kufunayo bwenkanya. 100% okusinziira ku byonna byonna byenkoze nabadde ku sure deal ey'okubeera nti nfuna kaadi. Ground yonna nga njirina, yingira Busokoma, yingira Gombe, yingira Nabweru, yingira Nansana, wonna nga abantu boogera Kawesa Steven. Lwaki ekisakoze kwekiri guno mulundi gwange banaye tubeere fair. 2021 nakwata kyakubiri munange gwe nali naye nandekera n'agamba komanda nze sidda. Ani alina okubaawo awo? Mutufu abalina kubanzi mukisa gwange sikyalina mukisa gwe guno. This is my time. Sikyalina kaseera kalala. So wakati mu mbeera eyo ebyatuuseewo ndowooza byewunyisiza Nansana Municipality.
nze mva kubanga mpereddwa kaadi singa ne bbugumu likyali mu Munansana na municipality ng'evvumbe liwunya buli wamu ng'abantu basanyufu to the maximum. Lwaki bonna bayagadde komanda twakitegeddeko nti omwami oyo yatunda buli kamwaka ke sente n'abeera ng'ate azimalira mu kwetega okufuna kaada. So embeera efaanako bw'etyo omukulu oba omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke yagyogerako ku mpewo n'abagamba nti tomuyina kusaamu nga tebannakukakasa nti kaadi bagenda gikuwa kubanga muliko bangi okitegeera. So embeera efaananako bw'etyo kigambibwa nti n'ennyumba ye yagitunda era nga kati asula wa maama we. Naye nga isi ye yekaakaaba omukulu amanyiddwa nga Muga Adam ng'ono yabadde yeesimbyewo mu bitundu by'e Lubaga. Omukyala amanyiddwa nga Nassolo Eugenia ye yagenze maaso okuba nga ate aweebwa kaadi. Kuno nno kwe kwabadde n'omukulu amanyiddwa nga Rain era nga Rain ye yabagambye dda nti obuwagizi tubuzize emabega wa Nassolo. Ono avuddeyo naye bw'atyo n'ategeeza nga bw'atagenda kusobola kuddamu ate kutambula nabo mu kuwenja akalulu kakati gwe balonze oba omwana omwagalwa ennyo Nassolo yaba agenda maaso okuba nga ate atambula nabo mu kubanga bayinza okwekubirayo. Bw'atyo yakutte ttiimu ye ne bakoma mu kkubo ne baba nga ate babivaako ebya campaign era ne ambulance gye yali yatonera oba gye yali yagula ku lw'ekibiina bw'atyo yagibajja ogula otya ambulance nga tebannakulonda. Naye you people bannange bannayuganda mwina okutwaliza ewamu especially Bannalubaga South Constituency amanya n'eddoboozi Muga Adam Swift nga bulijjo tuli jinja era gulo twasobodde okusucceedinga mu kukuba laale yasoose ne pulezidenti waffe era nga bwe mulaba wano we twasuze kakati bukedde naye bugenza okukya nga tulina amawulire agatali gassanyu nga kaadi gye tubadde tulwanira ebbanga lyonna ey'e Lubaga basobodde okukiwa mwannyinaze Nassolo Eugenia. Naye nga bwe mbadde nzija mbategeeza nti ffenna tuli famire, ffenna tubadde tetusobola kufuna fulaga eyo ebadde erina okuweebwa omuntu omu. So Nassolo Eugenia ye yasobodde okulya empanga gwe bawadde kaadi. Kaakati ntegeeza Bannalubaga mwena okutwaliza ewamu nti ng'ekibiina kyaffe bwe mukimanyi nti kya kiguli kati enkambi ya Nassolo ngenza okulaba nga nnyinza obutasobola kutambula nayo ku nkambi ya pulezidenti nga tuyinza okwegwa mu malaka ng'abaana bwe mubeera ewaka ono ne bamugulira kanvaasi ate ono ne batamugulira muyinza okulwanagana emmanju eyo. Kati nsaba mwenna abatambula ne pulezidenti mutambule wamu naye mumubeereremu. Nze nsazeewo okuwa Nassolo Eugenia ne abagoberezi be ekyanya kubanga be bayitiddwa ku dining table. Nsaaliddwa nnyo obutatambula na pulezidenti wange naye kino kyonna nkikoze mu kwagala okuleka soft landing ya trail ya president obuteegwa mu malaka kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti okuvuganya kubaamu ono atayagala ono kubaamu oli atayagala oli. Tusazeewo tudde e Kampala tusobole okuba nga tuweereza Bannalubaga nga tulinda pulezidenti waffe asembere tusobole okumwaniriza n'essanyu era tutambule wamu naye. Omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala lunaku lwa leero lwe yasuubiza okuba nga ate alangirira kyazzaako bajja bannamunigina naye ng'ajjukira yasuddewo ddembe eraga nti oboolyawo ayinza okujja obwannamunigina kubanga yategeezezza nti yalondebwa bantu ba Mityana so si bantu ba NUP. Weewaawo ajja kubeera ne Nabbosa ate mukadde ke kamu n'omukyala amanyiddwa nga Judith Nabakooba agenda okukwatira NRM bendera ate nga yeekwasizza nti okusuulibwa kwe kyandiba nga kyekuusa ku lw'omukwano ba relationship gy'alina n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssennyonyi kye yawakanyizza n'agamba nti tukyalinayo mikwano gya Mpuuga bangi ate nga ne kaadi baagifunye naye lwaki ate bo twabawadde singa twabadde tugoba mikwano gya Mpuuga singa bonna twabagobye. So alaga nti ensonga zaabadde endala. Weewaawo ye Joyce Baagala akkiriza nti buli kimu kyonna ekimwetaagisa okuba nga aweebwa kaadi yabadde akola ki akirina. Otherwise bino bye bimu ku bigambo bye yavuddemu. Ekisooka kya byonna bwe mba ndi mu kibuuzo bwe tuba mu competition ye Ssemujju ali wano Honorable Lumu ali wano ne Honorable Ssennyonyi lwaki Honorable Ssennyonyi ali ku mpewo nti ani afunye 9 nti ye Ssemujju, ani afunye 2 nti ye Lumu, ani afunye 3 buli omu n'ategeera nti okusinziira ku buli omu makisi z'afunye wano onafunye zino onafunye zino tebeetagala kulangirira gwe mwennyini obeera ozikoze eki obeera ozirabye you don't ask otegeera ya naye ate waliwo n'ebirala ebisobola okubeeramu osobola okuga nti
nindako kino bwe kiba kyabadde bweki then kikakasa kitya nti nze ewange byabadde fair byatambudde bulungi byabadde transparent walabi mu kitundu David Musiri gyali awabadde Honorable Sewanyana abadde Farouk beesimba abantu era ne bagenda ku beeting nkakasa tiimu bwe ziba ddala weeziri eza ground zagenda kwaba abasatu era zabuuza kwaba abasatu yagenza okudda nga ku basatu abeesimbyewo mu kifo ekyo abaali vetted mu ekyo ekifo nga kyekuli awangudde naye nga te mulala ng'omulala oyo ate yali yasaba walala ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana bw'atyo naye yavuddeyo nga atoma era nga si mativu n'ebyo ebyavudde mu nsonga za kaadi eya NUP ekisookera ddala omuntu gwe bawadde mu kifo kino si ye yali yasabawo abaali basabawo bonna tekuli yaweereddwa kaadi ekyo kye kimu ku bibaleetera okuba nga ate beemulugunya oba ku bimuleetera okuba nga yeemulugunya eyaweereddwa kaadi mukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika so ekyo nakyo ne kiba nga kimulese wala agamba nti yayita mu bingi katono n'obulamu bwe bugende ng'obwa Ssegirinya bwe bwagenda so talaba nsonga lwaki yandibadde amibwa kaadi abadde ateesa nti oba oliawo kaadi yandigifunye omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen avuddeyo n'agamba nti nze ndi wa NUP naye ku Sewanyana kwe siva ngenda kukoma ku kutiikinga Bobi Wine abasigadde ngenda kwerondera nga bwe njagala okusinziira nga kaadi bwe baazigabye agamba tebaazigabye ye nga bwe yabadde asuubira oba ye nga bwe yabadde alaba oba nga ye bwe yabadde ayagala bandeese kubanga bamanyi bulungi nti ku bantu bonna ababadde beesimbyewo nze nina ebyo bye beetaaga ndi mwana muzaali wa mu kitundu ekyo ndi ate ndi mutuuze wa mu kitundu ekyo nasoma ate mbadde mubaka waabwe mu paalamenti ate abaswazizza najja mu bubaka wa paalamenti nga ndi muto okusomozebwa makuyitirivu nnyo naye nsobodde okusigala olunaku lwaleero nga nkyayimiridde paka kunyiiza dikiteeta n'atandika n'okumpayiriza ebisangosango ebisobola n'okutwala obulamu bwange naye bannamakindi basigadde bayimiridde nange era ne bakakasa nti omubaka waali beeyamye okunoonyeza akalulu mu buli ngeri yonna okusobola okulaba nga mpangula obubaka wa paalamenti ekibiina kyange nkisaba okulaba nti nno endowooza eyo bannamakindi gye balina kisobola okukitwala mu maaso nga kimpa kaadi bendera nsobole okugikwatira bendera mpangule kuba makindi sinyangu kuwangulamu makindi erimu amagye military barracks headquarters ziri Makindye mulimu court marshal eri Makindye mulimu ekitongole kya poliisi ensambya ekikulembera poliisi n'ekikulembera saayidi mu Uganda yonna awo bonna ababbi ba bululu naye manye engeri bakwata ne mbalwanisa paka kubawangula era nga bwenze mbawangula so ndowooza nti nsobola okuwangula nebaza bannange abamu abategeera amangu nti ndabika siri mwangu wakuwangula Makindye nga mmeeya w'eggombolola Mulyanyama yasooka n'awaga mwaka kumpi mulamba n'ekitundu naye oluvannyuma n'agonda ku ddakiika esembayo ng'amaze okutambula ku gurawundi ng'emugamba nti omubaka Alan Sewanyana waali nga sipiika w'eggombolola wa disitulikiti y'ekibuga Kampala eyasalawo agaziye paka mu Kampala ng'alabye nti mu Makindye West mutuufu tewali kyakunnyonnyola kirala okusinga kw'ebya Alan Sewanyana byanannyonnyola abantu ne bakakasa nti omubaka waali n'abalala bano mbasaba be tuli nabo mu lwakaano nga luno nabo bakkirize bagambe nti omusajja yabonaabona emyaka mingi ate tatuvuddeemu asigadde akyayimidde ku nsonga z'abantu katumuleke asaavinga ekisanja kye kino oba oli awo tulabe ate ku mitundi egiddako obutya bwe tunaakola lwa Katonda n'ensi yaffe. Sewanyana ngenda kuwa akalulu muganda wange nabagambye waggulu wali Kastankamala okkawa Kyagulanyi waggulu awo abasigadde ngenda kweronderamu ngambe nti so ng'ate n'omukulu amanyiddwa nga Sseggona alina akabinja kaabo abamukkiririzaamu era nga yategeezezza nti ye agenda kukolera abantu tagenda kubanga ate agendera ku ebyo ebyogerwa abantu be ku ground baalina kino kye boogera sebo tulere naffe tulirede okukola ki okutambuza kubanga ekikulu ekiriwo kiri kimu tulina ensonga gye tukola ki ate eno yekiye essaawa okola ki essaawa okola ki abali ku ssaawa tuza mukategeera omukulu sebo bakufalasidde ekigambo kino sebo togeza n'ogenda mu muti nemudyefu tokola kitugende walawona sebo tukwagala wa kutengerera essaawa okwetegerera tugate wonna sebo
omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi akola mu State House yankubidde essimu akawulira amawulire nga sirana kumumanya ki era nagatono abadde kyankubidde essaawa zange naye ng'alina kyategedde nti mukamawo bamumekaadi naga naye ensobi esookedde ddala awulira ne mugandi kati mu nsobi tugenda kutereeza tugenda kwekunga tukole ekimu nagamba nti sonaga tuba ku ballot paper. Wetwogerera y'omu kwabo abatrendinga essaawa eno mu byobufuzi era nga batandise dda okumuzannyamu mu ngeri emu oba endala era y'omukulu amanyiddwa nga Half London yaleese kadoogo kagamba nti kamufaananyemu we yabadde alina ebigambo ebimu bye yabadde ayogera. Bangi bavuddeyo kubanga ate batuula mu bigambo byebyo ne bateekako facial expression gye bagamba nti oba oliawo bw'ati bwe yabadde atunula. Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi balina bye baagala bye sisobodde kukola ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga. Ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yaakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe. Waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ŋŋamba nedda sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute ekyasaliddwawo ku ssaawa envannyuma ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi balina bye baagala bye sisobodde kukola ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga. Ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yaakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe. Waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ŋŋamba nedda sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute ekyasaliddwawo ku ssaawa envannyuma. Segona tula wali Katonda wange kati wenyimbwa biki bannange mukadidde mbuli bwenkwe wenna nnyindo ogifundikidde n'ogwo omutwe gwa bboolo naye twabawona ebisajja mmwe kati obusungu bw'olina n'oluma omuntu tawona mwe temuswalako muswaza buswaza. Ensi yonna ali ekimanyi nti omulimo gwammwe gwali wakusula NUP ne bigaana akapande mwakasoma bubi kyokera mwajja musunku n'entwe mukimye kaadi temutuwasamira ewali ambuleera we tutiikinga mazima bwe Sseggona ne bampuuga akagulupu kamwe tewali atakamanyi nti mukolera Museveni era buli akolagana nammwe aba akolaganye ne Museveni direct oba mutuyita bajega naye mulowooza munaamalako kwejo emitwe egyo emitwe egyo bannange agambibwa okuba nti tasaanidde era ng'ono bamulumirizaaho olw'ebitabo bye ebitono compared ku by'omukulu amanyiddwa nga Honorable Medard Lubega Sseggona. Omukulu Mathias Walukaga nga kati kaadi yagirina yavuddeyo n'abaako bye yayimbidde Sseggona awo ebitonotono. Omugenyi atakyaluka naye atuuka n'atama gw'atasiibula eno wadda bannange twajjirwa ono omugenyi atabuuka lujja ali omuyeekeja yakirako gwe bagobeeka omuyaye yatukuba ensaasi yatandika mpolaawo nze muddira omwatama n'alifunye akasenge konna abooluganda mwentusula yajjanga akalenzirenzi kaakana akoosekose katemba wa muzannye yenna omuyaye yatukuba ensaasi alumbe n'ettalaawo obusaana n'atema ebyoto by'ewaka kalidde
omulodi nakuma twamwekanga mu kyaki kunca nga yasembeza ositiya yali nsobi y'abazadde baffe nayege mataga yise wansi oyeewo otya gwa omubiri nga kutaasa kyalo kyo nze nno ŋŋamba bwe muli ekyawa muli enunula abatanzania bwe muli ekyawa muli enunula ŋŋamba abatizedi bwe muli ekyawa muli enunula. Once we still fear, they stay in power. If we lose fear, they lose power. Once we still fear, they stay in power. If we lose fear, they lose power. Abaana bamugambye olaba yasula kampuni ya bizigo namba kati olugwe Sseggona. Anyways, mwana mulenzi amanyiddwa nga Uptop Boss, yes. Yakomyewo mu full swing era ngono alina obubaka bwe yagenze maaso kubanga ate aweereza omukulu Honorable Lubega Medad Sseggona. Omuteeketeeke Sseggona yalangiridde n'aga agenda kujja nga independent. Naye mu kujja nga independent nabadde mulwanako asigale mu kibiina aleme kwokya. Nenkola video ne Mugasa Ssebo watugamba president wa Nuupu addako nga Kyagulanyi amaze okusavinga ebisanja binga biweddeko gwaddako ava Busiro gwe ogera tukola otya teyatweganye ala kunjokyesa njogera byanjwanjwa yagambye ffe tetulimbalimba aba yatweganye ate oli tabalimba bangambye tunagamba kyono bwavaako obukulembeze bw'NUP zinzirako nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bw'NUP. Ssebo omuteeketeeke sinze nnimba abantu gwalimba abantu nze nabadde nkujjukiza nti watusuubiza n'otugamba nti president wa Nuupu addako ava Busiro gwaddako nze nadde nkujjukiza siri mu kulimba abantu gwalimba abantu era nze nadde nkujjukiza nti akafo k'obwa MP tekakwesungusuza nga waliwo okufa ogunene ogukoze eki okukulindiridde atufula balimba oyagala kunjokyesa bino siguwa byogera kyoga wano wali otamidde. Kyagulanyi bwana amala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanja ku bwa president wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Ajja kuva Busiro yenze ani Sseggona tatwefuulidde abana ba few moments leta nze mbyogereramu mu mutuyambe ku mutugattire abeere wamu nga tewali akwogereramu. Banna Busiro oyo atasobola kunywerera ku kigambo kye mazima kigambo kye kyasobola okubaguza ne mukigula nti kino kituufu mubakwasizza mudiringe naye baloti kale atasobola kunywerera ku kigambo kye abalaga nti yakafoko bwe mupika ayagala bano tebaagalangako kukyusa ggwanga bo baayagala kubeera mu byabufuzi kufuna mulimu baddeeno nga batudingisa ku myaka gya service wandibadde weebuuza atamatira oli wannabaki emyaka 15 ng'ate oyinayo n'okufa okukulinze ogomanyi okubeera nga kwedda mu ngatto za Kyagulanyi naye olw'okuba bo ne mu mitima gyabwe kuba kino kyakola akulaze nti mu mutima gwe tayinaayo ssuubiriraga nti oba Museveni agenda kuvaako kuba bw'oba osuubira ekinene mu maaso nga mugenda kufuna ekinene mu maaso kana akatono okerekereza oba olimuulira essuubi ga morova obukulembeze bugenda kukyuka bwe bukyuka waliwo ate ekinene ekisinga ku kino meaning bano bo enkola eyaabwe tebakirina mu birowoozo era bo tebalina kye bapushinga kubeera nti eggwanga lyaffe likyuka bo baagala kubeera mu opposition for a lifetime ate nga baagala baba rewarding era najja n'akugamba nze ku byenkoze emyaka 15 ekibiina nga kyakuwa kaadi n'oddayo emyaka emirala 5 leero olaba nti leero lwekibadde unfair olw'okuba it has not ruled in your favor. Leero luli eri buli kimu kyali kituufu kati luli bwe baakuwa ekifo bw'oba ogamba nti akaseera kano ku byoyiyeewo byonna omubiri tebakulabyewo luli lwe baakulabawo wali okoze eki kuba wali wakajja ng'oli mupya mu pate ku olwo lwe baakuwa mubiri ki gwe wali oyiyeewo ne bakuteeka mu parliament emyaka 5 kati essaawa eno okutandika okwemulugunya nti ekibiina tekyandabye okubye nkikoledde ku luli wali okikoledde ki okuwa emyaka 5 gineeno gy'obaddeyo kano kakulage nti bano abantu temusobola beesiga bo nabo bennyini tebakimanyi mu mutwe era tebakirina mu mutwe nti obukulembeze bo balina enteekateeka ebukyusa kino munnayuganda kikuzuukuse
ekyaba Segona so bannange bannabusiro mbegayiridde ne sekwegayirira yenna oyo mubakwasiza mu mujjo musobola nebo mumulabako temukuba essaawa eno kati alinga mulalu nabagamba bannange kandi ene ine kika kyeddalu kyesuula omukulu ataladda kunadda kuli akubye bu media tour nga ne wabadde chairman wa Kosase nga tasobola kuba media tour za kuba kunnyonnyola abantu government bichi byebba nga ye chairman wa Kosase nero bamumye kadi asatira olusatira bannabusiro omuntu wa mawuyo mumwamu tuwanga bwa yagambye so deal with him barotikali. Yes, I'm out. Honorable Tamaguzi Semakula Paul bwatyo ye yalangiridde nti kino kyekisanja kyekigenda okubanga ate kisembayo singa abaweereddwa omukisa okudda mu parliament nate era nga yategeezezza nti bwe kiba kiweddeko tajja kuddamu kwesimbawo ajja kubanga agenda mu byabulimi ate ngera ne bwanaaba talondeddwa still awo wennyini wajja okubanga atakoma agenda akola ebirala ate nga yo omukulu amanyiddwa nga Patrick Omujuka yes yasaliddwako mu Amerika eyo gye yagenda ensangi zinera nga jawangalira yategezeza nti okumibwa card mu kibiina kya National Unity Platform mu kalulu akagwa kyamukosa nnyo emirundi mutwale era nga kyamuluma olw'ensonga nti kyatataganya plans ze ng'omuntu so nga ate okugenda mu Amerika agamba nti tekyalina kwekusa kwonna ku mbeera ey'okuba nti yamibwa card mu ngeri efaanako bwetyo agamba nti ezo nazo zaali plans ze weewaawo bo abawagira omukulu amanyiddwa nga Aloysius abadde akwatidde abalubaga bendera essaawa eno era nga yaliko ate nga kakati kaadi teyamuweereddwa abavudde ne bagenda maaso okubanga ate beemulugunya nga bagamba nti mukama waabwe ataddemu kinene nnyo mu lubaga era nga naye kennyini yavuddeyo n'ategeeza nti mu kalulu ka 2021 yateekamu obuwumbi obwerako ddala 2.5 wabula nga kati ekisanja kyasaavinzeeyo ekimu abadde tannaba na kuggyayo ssente ze yakola ki ze yateekamu so naye ali awo yeemulugunya takkiriza byavudde mu vetting. Songa te n'abawagira omukulu Honorable Alan Sewanyana nabo bwe batyo bakubye olukiiko olunaku olw'eggulo ne babako obubaka bwe bawumbidde President w'ekibiina kyabwe nga bamutegeeza nti be basaanidde era ye gwe baagala kubanga yabategeera ku ground abasigadde tebabategeera awo wennyini wengenda okubanga ate mbateera abalungi sigenda kubanga nsukkawo baweereza mbadde pije mwebale kubeera bagumiikiriza nabakakkamu ekimala atakuumira mpeera nja musaba bankuumire naye nga temwerabira neetaaga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala okukola nga ba epicas mu kibuga Dubai ate ng'omusaala musava yesa ate nga ne visa mu bwangu ddala so neeyunaako banoonyaako ku namba yange eya MTN esembyayo 20 ku screen awo mbadde pije mubeere bulungi mweraba. Mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu ddala wabanga baveetinga bajja ku ground ne banoonya amaanyi g'omuntu oyo bwe mwina gwe mwali mulabye kati lwaki batusibako omuntu gwe tutamanyi olw'ekiruggwe nno ddala naye ntukusaba n'obumpefu bw'ekika ky'owaggulu nti tojja kutuyita bajeemu abantu b'enkambi ez'ennya buli wamamba awaana we fetuli mu nkambi ya Honorable Alan Sewanyana ekyamazima nti ayabadde alina gurawundi ye bano tuli mu luka bwekatwe wano tusaba omukulembeze atuule fe ala tugenda mumuweereza adde mu paliyamenti atuteeseze bannange bannansambye bannamawulire mwenna mbategeeza ensonga zino zamanya agange nze Namutosi Shamimu sekuritale w'omuluka gw'ensambya tetugenda kukkiriza katemba oyo gwe batusindikidde mu Makindye tumugaanira ddala era tumugoba fomukide tukkiriza so Alan tukusaba ombaga waffe jangu tukiikirire
tutuuke mu bisanja kino ekisembyeyo oba kye tuli mu kumalirizaako. Kano si ke kaseera akatuufu ak'okwerabira Alan Ssewanyana. Buli mubaka yenna waali oba omuntu yenna waali essaawa zino tuliwo mu buli mbeera yonna okulaba nga tuzaayo Alan Ssewanyana mu paalamenti. Era pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Ssebo mukama wange sijja kufukamira naye nandifukamidde abantu abategerere Makindi tetugenda kukkiriza. Tetwagala Alan Ssewanyana omusajja wa bwino. Kyagulanyi Ssentamu akaluukake naye abasigadde tugenda twetegerera. Akaluka Kyagulanyi Ssentamu bino mbiddemu basebo ne bannyabo ka Kyagulanyi Ssentamu naye wansi fe tumanyi tugenda okukola ki? Amaanyi gali mu bantu. Era bw'amugamba nti Ssewanyana adde mu paalamenti ajja kuddayo. Nalo breaking news gwe munnankyukakyuka. Waliwo olutalo luli ku intaneti wano. Museveni yalukumyemu omutwe. Asindisa abavubuka abatubaddengamu naye nga baabwe. Batubaddengamu naye nga babe. Ng'era bo balinze kutuukiriza missoni ze zitya. Bajja ne beefuula bawagira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Namala nagamba naye ebyo musimanyi ambulera nze sijja bironda. Oba mpuliriza. Ng'ate olutalo luno luli wakati wa ambulera ne Mmundu ne bamukwata Mmundu. Okiwulira? Kati Museveni ayagala kuteekawo mbeera eraga nti oba osanga tuyina bye tutaakoze abaffe ne beekyanga. Njagala okitegeere kino tewali munnankyukakyuka yenna ayagala ggwanga lye kukyuka bino bintu abirimu. Ababirimu bonna batume bali ku mirimu. Ne bw'omunnyonnyola otya ensonga ng'asobola ogitegeera nga n'omusiru agitegeera yeefuula atabitegedde n'asigala ng'akulaga nti ye waliwa wamu ye tomubuulira sijja kulonda ambulera. Njagala okitegeere nti Museveni gwakolera wano. Museveni ye mission gy'asinga okwetaaga kubanga Museveni ky'asinga okwagala kulaba nga ambulera egwa. Kyayagala era kyafokasinzeeko. Kati akikola atya? Akozesa abantu abaali beeyita abaffe nga batulimu ne beefumba busimanyi oli gwe bawadde kaadi mbunze sijja kumuwagira kubanga mumanyi kubanga biki. Njagala ontegeere bulungi. Tulwanyisa dikiteeta. Enkola y'ebintu oluusi tojja gitegeera. Ekyo kitegeere. Era ebbanga lye tutaddeyo abakulembeze gwe b'obadde ng'olabamu ensa era b'obadde ng'olonda bakyusizza ddi eggwanga. Ojja kwekanga ng'obwavu busigadde bwavu. Enguudo embi zisigadde enguudo mbi. Eddagala malwaliro tewali. Bw'ozaala mwana n'amala osoma agenda mu mawanga g'Abawalabu kukuuta ttooyi. Omubaka wo gwe walonda omulungi ennyo yakuyamba ki? Ke kali ke nagambye nti nga Museveni waali tewaliwo kijja kukyuka. Oba tututteyo oyo gwe gw'olowooza owensa gw'olowooza asobola oba gw'otalowooza. Poyinti eriwo enkulu. Twetaaga wini ng'ekibiina nga ambulera twolyoke twengejinge Museveni mu protest vote ng'olwedde tumukubye buli wamu nga buli wamu akoze emivuyo gy'amaanyi. Naye kati kiki kyakola ssaawa zino? Atuma abeeyita abaffe ne bawanika bulayvu ne bateekamu bafulaga beyala abaffe ne yeefuula amukubamu ennyo ebituli ne yeefuula kumbe yaakuba mulamwa gwa wolaba ambulera tiikinga ye waakuba. Oba kitegedde? Abantu abo njagala tubategeere tulabule ne bannankyukakyuka bannaffe nti Museveni alwanira wa era alwana atya. Osegedde baani abaffe na baani abatali. Omunnayuganda abatunuulire nga asobola obbategeera. Omanyi mwagenda ne muleeta kikampeyini kino musimanyi atadde ekifaananyi ky'omukulembeze ku DP mutuufu. Era ogenda obbasanga bonna nga batadde ebifaananyi by'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku DP zaabwe. Naye ng'ate bakuba omulamwa. Osegedde nga bakuba omulamwa tetuzikiza. Osegedde abantu bano tulina okubakola ki? Tulina okubejjamu oba okulabula ensi bategeere etegeere missoni zaabwe. Osegedde respect.